Eriyo kanga netonya netulaba ensisira bwezenkana emyoyo namwe busajja mwe temwamanya nti kana akaseera kagenda kutuuka gwina newe wayimirira ku TV n'ogamba nfufe tujja kukoma kwasama bwasami kwa Museveni bw'anaavaako mwabajja okuddamu ebyo ebifo kuba mwababadde mu buyinza mwababitegeera kyana kunyo nti olowooza ne guno omulembe ne wana Abannayuganda bwe baatuuka mukyasobola okuwazanya ebya reverse psychology Omunnayuganda mulowooza mukyasobola okumukwata obujega Mwapa mamuluzinga temunna sena kuba Abannayuganda bwe babawera chance ne mukwata omu ne babakwasa olumuli mugezeko kubakulembera nga muli eyo mwekuumira bufo mwabasinga n'okulemezaako Museveni okutuuka essaawa zino watuusa okufutubbala ku Bannayuganda okutuuka okubanyako essaawa zino ovuddeyo kuba nawe tewamanya nti olituukako mu buwaŋŋangusa ate obuwaŋŋangusa bw'olimu obubi kuba oli ku kyombo ky'obuwalabu kana akasana akookya ne buzizi ne katuukayo mwe mwalowooza nti mugenda kubeera ku kaseera nti mwabambala obusuuti mwatulanga ku TV ne mutandika okutugerera obugero ne mutandika okutunnyonnyola Asadu simanya Wakayima ne wange bw'omukwata bwoti nga bwe mwizisinga emyaka bwe gigenda nga tiwe muddamu ne mwekuumiramu obwo obufo essaawa zino ovuddeyo ssebo otandise n'okukudalira Omunnayuganda gwe tewamanya nti Uganda Museveni gavumenti ya Museveni yali etuse ku seri wamba abantu ng'ebbanga lye mumaze mu paliamenti nga Ssennyonyi bajja ne bagamba babanja kibalama ebbanga maze mu paliamenti nga babanja abaana be basibye abamazeeyo emyaka 6 n'okudda waggulu gwe bw'otunnyonnyola nti oli mupya mu Uganda wazze jjo gwakasana kakakwakira ti gavumenti ate tunamanya nti yavunda okufuuka kuli nessa naye nga mwabadde bagibikkirira mwabagikunakusizza kwambadde mugifunamu namwe temwamanya nti kana akaseera mwalowooza omutamivu agenda kubeera nga kitaawe nti bw'ojja n'omuvumira mu bantu ne mudda eri emabega ne mumususuta ng'abireka ne mwerabira nti ye bw'ayuwayo bw'agamba nti enkyoyo bamuleete bakukima tolinnya mubadde mulowooza bigenda kubeera nga bwe bibadde ku taata we ne mwe busajja mwe mwabasinza okulemezaako Museveni mwabasinza okufunza eno gavumenti okutuuka okubeera wano ko muzenga muzannya Bannayuganda nga mubazannya bufo nga mubaagalako bufo ne mubeerawo nga mmwe muliwo okufujjirira omanye emmese n'ekufuuyirira nga teruma era nga mu mubiri wo kugamba nti Museveni mubi ne babagamba nti kakati wano we tugenda okukwata tusobola okugyako kino kigavumenti nga mwesulirayo gwa naggamba gwani yali amanyi nti ogenda kubeera mu bwaŋŋanguse otudde akasana kakwokya n'obugalubindi butandise okutuuyanirira gwenna weemagazanga azadde ekifudde olinga ali ku seti wali wakunoonya gwetula ne ku TV gwe n'ogamba nti muno Kyagulanyi bali mu kwekoza bw'aba mulwanyi nnyo asigale ku ground alwane essaawa zino ovudde mutandise okuboogera Abannayuganda mwe busajja mwe mwabasinza okukonya gavumenti n'embeera weetuuse okutuuka okubanga eri ku bikukujju okutuuka okubanga Abannayuganda batirimbula ku sipiidi eya waggulu lwa nsonga nti mwe mwabagaza embeera eno mwabiraba ne mulowooza nti ewammwe tebijja kutuuka ne kijja kuba kyabulijjo kijja kukoma mu bantu aboogera mwe tekijja kubatuukako ne mwerabira nti eno gavumenti teriiko baabwe mwani ate abalaba mu busuuti mwakunagguka ne mudda ku Bannayuganda ne muzanyira mu ssuubi lyabwe ne mutuusa n'okubatamya eggwanga ne bagamba nti kale bw'ali yagala alivaako kyonna ekiri mutwala Mukama yalimanya kati avuddeyo atandise olowooza kuno omulembe okyasobola okuzanya oyo reverse psychology okontradictinga mu statement zo leero weeyogera bino ate enkya bw'ojja ne weetema engwala mu musajja mmwe twabalabirawo era mu eggwanga lyaffe okwonooneka kwalyo tubavunaana 5 ku buli 100 era namwe tubatunuuliza emidumu bamwe abaakoonye eggwanga lyaffe okutuuka nga liri bwe riti kavuddeyo katandise mbumbunze nali simanyi oli mupya babiwerekeza omukulu we Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda oluvannyuma lw'okuba ng'adduka mu ggwanga Uganda era nga bagamba nti ebiseera ebyo alina ebigambo byeyayogeranga ng'alaga nti takkirizaganya na mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kakati olunaku olwaleero oyinza okugamba nti aleeta ebigambo bye nga byonna bigenda mu maaso ng'abantu beetegekera ekivulo kya King Saha munnanga ate Abitex akiguddeko oluvannyuma lw'okuvaayo naaba ng'akompeyalinga King Saha ne Reggie abaana kye bamugamba nti kyoyogerako tokimanyi nti omu ngoma nnene temukiddangamu kompeyalinga looya ku musisi w'empuuta bano muleke kusaagamu ate bannange King Saha talina gwawa transport kujja mu shoze leegi agawa transport bus 5
embalala samubiwulira onagambye nti omuyimbi Reggie mbuye ateekamu ne transport okuba nga facilitating abantu bagende mu show ye mutayali King Saha kyatakola yadde n'olumu ono yataddewo ne ssente nti asiba Abitex ku lunaku olwo nnaku z'omwezi nga 14 agambye amusiba omuliri gw'ensimbi. Abitex ow'ekikoofiira musinguzi nkusiba millioni zaaga Ugandan shillings ku Friday ennaku z'omwezi nga 14 kololo bayisawa 12 egenda bejjudde katuge noyingira bunene obudde bw'ekiro emu 2 abantu bagenda bate balina we basa kigere mu bufunzi kololo tugenda giteekako damage ankiri ni record King Saha yagenda osembayo go bagenda osembayo kuwa kololo awo kati no logendo kitegera nti n'embizzi nva mu maka agamu ogerageranye Reggie ku King Saha nga just yakuba oluyimba lumwaka mwanyika aliwo Reggie nga yamazeyo dezize who is Reggie mwaba bitandise who is Reggie Abitex tokiddangamu let it be the first and the last warning ne wendi banfudde o mistake togikola King Saha President Izimani omugerageranye ku Reggie gwe we mutwe mwasuula kimenke mumutadde ku presidential material kati aliwa watch out wekikofiira kati ngomanyi oli muwagizi wa King Saha abana b'enkyukakyuka mukolere King Saha video mutekeko post yeno bana ye ennaku z'omwezi nga 14 tuli kololo omusajja asooka n'abakuba lugogo n'abasinga abantu omutwalo mulambirira avuddeyo muze waneeno bantu musomba n'abasombe ogerageranye Reggie ku gwe whom are you Abitex watch out my nigga this is the first and the last tokiddangamu newendi banfudde kololo yakuwuuma egenda saba amazzi ennaku z'omwezi nga 10 omusajja olaba Dubai ye yamulema wano ate musajja akomawo Dubai gwe ono yavuddeyo ate n'asaba omukyala Hajjati Hadija Namyalo ate ono omusabi wa NUP n'amugamba nti teyandibadde akikola okuba ng'asiba True Leader nti kubanga True Leader talina kyatamukoledde. Jjukira Hajjati Hadija Namyalo yali bossi wa True Leader. Ono yagamba nti si kya bwenkanya era nti omuntu eyawadde Hajjati Hadija magezi okuba ng'asiba True Leader yakoze bubi. all right Hajjati Namyalo omusajja wo mute yabadde kombe enkwawa ng'akudifendinga tukimanyi mulimbizi naye True Leader mute sobola kumwagaliza komera kuba byakola yabikozesa butamanya era ekimusibisa kwogera mazima ku muwoozi naawe kati omwana w'abandi mu mute True Leader 1 2 3 gemanya bamubuziza business zaakola n'agamba musuubuzi wa ku TikTok kitegeeza ne byabadde akola abadde tabimanyi. Hajjati Namyalo omwana w'abandi mu mute era babuloga ba NRM mwenna kino kibeere ekyokuyiga abombizi n'abaabwe babalya gwe kasito yogera amazima True Leader yayogera amazima kyekimusibisizza kyekimusibisizza obudde buno. Please Hajjati Namyalo ne DEO muto omwana w'abandi True Leader nekyakola takimanyi musuubuzi wa ku TikTok iwo mujja kiwulira. Tukyali ku nsonga y'emu onagambye nti bulijjo bagamba nti abaana ba Bobi Wine bavumi nti ate ekyewuunyisa ate ababadde bavuma Bobi Wine nga balina bye bavumirako ate bo babosi baabwe bennyini be babeesibidde. Ngu abavumi abaali bavuma Bobi Wine aba True Leader yataakingako ne General Bozike ne Lugabo
naye ku ofisi ya ONC ekyambo kati mukama waabwe ye yabasibye ku lw'okumuvuma n'okumutyoboola n'ogamba ng'owayina yessaba kati bw'okwata bavubuka abo ngu ebyo bakwogeddeko byanjwanjwa si bituufu oba opuruvinga ngo ne bye bayogera ku Bobi Wine byali byanjwanjwa tibyali bituufu kubanga ye Bobi Wine tiyabasiba nza byogera ndi wa NRM Piero Yustonji Bobi Wine bye bamuvuma byonna buli kimu yabakwatako nedda ayina we yabawaabira nedda ayina we yabaddamu nedda kati akabwa kowayo bagamba bati Kewalunda siri muganda ku lulimi nendi muganda mu musaayi kubanga nzome yakola obuganda owakanamu naye tudde ku nsonga akabwa keweeyolera thank you n'okawa enyama enkoko embaata endiga karume wa neiba kati neiba yasenguka tikaina we karuma karumyego kati buli muvumi yenna kubanga nalaba nejini yagamba nange bampe kusenya kubanga na supplying ebivumu bampeyo bukadde 10 bwaba na mere ya supplying yagabe mwanyi nguye ya supplying ebivumu haleluya kituufu baba we sente kubanga mwa supplying ebivumu kati akabwa keweeyolera kavumanga Bobi Wine lugero siina gwenvuma nze era tiwali bwenvumye anyiize ansanyuwe nze ndi kaddeyi siina kyendi kataala ali awo asabiriza bw'osiima nompa bw'oba otasiimye n'oleka naye njogera nga bwe kiri timukyayina gwe muvuma nabagamba wala kalulu kakabwa mugende mulime muyina kulima musaaga mugende mulime mugende mupoote mufune byakukola kubanga ebivumo bigwayo kati muze ku babosi bammwe mubavumu kubanga kino kyambe kisala saidi mbiri batya boba siba kubanga bakwogeddeko byanjwanjwa senki wali ampadde ekyetaano waba muleke zange zino weda nziina oba opuruvinga ngu bye bavuma ku Bobi Wine byali bituufu kitegeeza opuruvinga bwe bagwe bakuwaayiriza kitegeeza noli baali bamuwaayiriza bamami hajati wange kati twagala mindset kwogera bwogezi n'olizoninga omuntu n'otadda wano n'ogamba nze nga zisogera bisobola kubyogera era Mawandazi bye yagambanga mbajja kujeeyo Wakyagulanye mukwata baana be mubakole bino mubakole yabaddamu now kati bye mwogera ku mukama waamu byobulimba ebya Bobi Wine bituufu nedda naye ekibuzo ekirungi oba gwe mukama we ate n'osiba omuntu ng'omulambo okwogerako ebyobulimba naye ng'omuntu oyo kennyini yabadde ayogera ebyobulimba ku muntu omulala ng'akusanyuse
kakati amazima ge galiwa kye kyatuuseewo wakati wa Hajati Namyalo ne True Leader nti abantu bano babadde bavumira bano nga bavumira abeeyita aba NRM nga bakola buli kimu era nga kigambibwa nti bano bennyini be bava facilitatinganga kakati babogeddeko bo ate basibe awo wetuli ffe tubaawo munange okuba nga tugakutuusaako gonagona nga wegatambula era nga wegagenda mu maaso bingi nnyo byolina okuba nga omanya era bingi nnyo byolina okuba nga otegeera awo wetuli tubadde tukyalimu ebyo era nga tukyakubaganya empawa ensonga eyo eya Hajati Namyalo ne True Leader erisa abaana bangi nga balina ebibuuzo bingi era nga nsantini abamu nalabyeko nga bagamba nti okusibwa kw'omukulu ono kubaleetedde n'okutya abamu ne batuuka n'okugamba nti kyabalaze nti NRM togyemaliramu nti okikolera ekintu ate ne bamala ne bakwefuulira tubadde tukyali awo ne zireeta plan ndi mulekwa ono nga talina bigambo biwoomu eri Abaganda talina bigambo biwoomu agamba nti Abaganda benkwe Abaganda tebaagaliza alina ensonga ze kwasinziira okuba nga ayogera ebigambo ebyo naye nga ye agamba nti biwooliraano Omuganda tegeera nkwe zokka tutambuza nkwe na butaagaliza gwe tuno ya music industry yaffe bali omwera nabo beerwanisa n'Abaganda oba muzimu gw'obote gwe gutusumbuwa simanyi muzimu gw'obote gwe gusumbuwa Abaganda tetweyagalizangako naye Lweyigi bamulaze love abantu ne bava mu mawofiisi bagere balaba Lweyigi nefe King Saa ina concert tayagaliza ne Kisa ne tayagaliza banne Kenza abamuvuma Baganda abalwanisa kamiliyoni Baganda abanyankole batwagala nze ngenda ntungamu nze kati nze Junior Mugisa nva ntungamu ya King Saa byo bikyalanda ne Lweyigi bagamba nti bano bapromota bano nti batera nnyo okukozesa comparisons zino either okusuula abayimbi nga baagala kubanga ate bamuleetera obuzibu mu bantu bamukozese bamuggyeko oba oliawo akasente akatini tukyatunuulira ebigambo bya Bitix byakozesezza kino kye nabadde njogerako ejjo bwe nayagadde obagamba nti bapromoters basinze okubeera nga boonoona endongo ye Uganda abasinga ne baŋŋamba nedda abayimbi balwanagana bokka be beekuba ekigo kituufu beefs zibaawo naye eriyo kisinga kubeera nga kyonoona ndongo nga kutwata muntu asituse yekka nga taliko collaborations simaya z'abanene biki ebyaddala Lweyigi afuuse king of the west nga collaboration gy'alinamukko n'omunene yandibadde endowooza ya Spice Diana nga yebuildinze yekka ng'ebyaddala tabadde compared to anybody. Sawa ya lero watuukidde ku mmeeza walina okubeera nga afuuse omu ku bayimbi abanene mu ggwanga nga kyetaaga kubeera nga akonkalinga different regions eza Uganda somebody ayagala kubeera nga amukompeyalinga. Kino kisudde bangi nnyo tukirabyeko. N'osituka osituse wekka omuntu najja okubeera ng'akola naawe bizinensi n'omusaba ssente empitirivu n'akozesa akakodyo akokukompeyalinga n'omuntu ali favorite ennyo mu bantu akukakkanye nti ddala mu bantu teryakola ki teryakwetaaga omulundi oguddamu gwaddamu okubeera nga ajja okukozesa n'akuwa obusente obutini yafunemu ekingi. Tubirabyeko ku Alien Skin bwe yafuuka ow'amaanyi waliwo eyamukozesa akabadi n'amusuula mu mbi z'abanno. The same thing bakikolako ku David Lutalo. David Lutalo gwe tutawulirako mu lutalo lwonna wali yavaayo ne kagundi ne ka article ng'alaga David Lutalo yavumye Bobi Wine. The same thing ne kyapplyingibwa ku wani Palaso. Bonna bamaze okubeera nga bakakkanyizibwa. The boy from the west abadde asituse compared to none. Tabaddeeko mu lutalo lwa muntu yenna. Tabaddeeko ku minzaani yonna. Waliwo ayagala omuntu eyaku minzaani ng'ataddemu
ebya regions. Bw'abadde ku interview ngamba Musinguzi Abitex agambye bayina omuyimbi waabwe from the west n'omuyimbi okuva mu the central region asinga mbo bagendemuko mu bato bagitwala London. Tukkirize tugaane ku Manisuli ayina experience mu bintu bwe biti era abimanyiiko. Manisuli alwanye entalo ngamba King Saha alwanye entalo azimanyi. Reigi abadde muyimbi without beefs. Bw'omukwata noyagala omukompeyalinga ne King Saha ayinza omusinga mu kuyimba naye mu bikwatagana ku beefs Manisuli si lusamba lwa muntu yenna mu ggwanga lyonna. Ekyo tukkirize tugaane. King Saha ntalo eza ddala musicale lirikale freestyle buli kimu. Kati bw'oyagala omuteeka mu mwana waffe owa west ndabawo akakodi akalyawo. Era singa Katanda Rage n'afallinga for this scam waliwo akutaddeyo ayagala okupimirako naye tokikkiriza. Webale kubanga wekomide ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tova.